Ekitundu ky'e Busia mu kiseera kino kimanyiddwa nnyo olwa kolera eyakizingako. Ekirwadde kino kitadde bannansi bano ku bunkenke nga wabaddewo okutya nti Ssekukkulu yandibayo ekiyongobero. Wabula nga bw'olaba kino si bwe kyabadde. Bannansi nga namu baavudde ku muliraane Kenya baazinzeko ebifo abatundira omwenge wamma ggwe ne gubula asala. Ensaka z'amawala kyatuuse ekiseera nga nseke ze zoogera era nga n'ebya kolera abatuuze si bye baliko. Abamu abadde abalwadde beebazizza Katonda okubatuuza ku lunaku luno. Era ngituuseeko wano ndi waffe wasenga wange malaki. Abantu abali mu 237 bakakwatibwa ekirwadde kya kolera mu kitundu kino nga 5 ku bano baasomokadde zirakumwa ennyindo gye zirembekera mukoka. Abatuuze abalala baalabiddwako nga bakutta amacupa ga bbiya ng'amazina gabula kubagwa mu biwato. Ab'ebyobulamu nakati bakyebuuza lwaki kolera yakyalemedde mu kitundu kino eky'e Busia naye nga kigambibwa nti kivudde ku bucaafu obweyongedde. Kyokka bino abadigize b'e Busia si be babaddeko nga bakozesezza buli kakisa konna ke baafunye okusanyuka. Bakowa looni tulya zaffe. Tuli mu zaffe. Mu kkanisa naye embeera yabadde yakutendereza Mutonzi olw'okutuusa abantu ku lunaku lwa Ssekukkulu.